Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagala tulabe eddagala eryo liyitibwa akafansonyi. Ako ke kayitibwa akafansonyi akakazi oba ke tuyita akafansonyi akakati akamu keeko. Eddagala eryo ddungi nnyo okusookera ddala mu abakola ebyogero by'abaana abawere abakazaalibwa. Eddagala eryo terisaanye kubulamu. Tumanyi kali ke tuyita kamuko weewumbeko, ako nako kakulu nnyo era ke kamu ne kano kali kayitibwa akafansonyi akasajja, kano ne kayitibwa akafansonyi akakazi. N'olwekyo bonna bubiri osobola obuteeka mu byogero ebyo eby'abaana abawere. Bw'oba osobodde okufuna kano tekirina buzibu kateekemu, bw'oba osobodde kufuna kali era tewali buzibu kateekemu. Bwonna bw'obeera obufunye awo kiba kirungi nnyo, beera ng'obuteekamu. Era ekyogero ky'oba otaddemu akafansonyi beera ng'omwana oyo omunaaza eddagala eryo ng'omunyiganyiga mu magulu ago. Kikulu nnyo munyigenyige mu magulu mubeera ng'omunyigamu eddagala eryo, omwana oyo ng'omutadde mu kyogero. Akafansonyi ako kalina akati kamu era nga bw'okalaba ekirala keewumbako bulungi ke bayita akafansonyi akakazi akakati akamu. Eddagala eryo nno ekirala lijjanjaba bulungi nnyo. Oyinza okuba n'omuntu wo nga yalwala obulwadde bayita obw'obuko. Omuntu aba alwadde obulwadde obwo obw'obuko, osobola okufuna eddagala eryo lye tuyita akafansonyi akakazi, n'ofuna n'akafansonyi kali akasajja ke tuyita kamuko weewumbeko. Obufuna bubiri, n'olikwata n'oliteeka mu seffuliya n'oteekamu amazzi n'otokosa. Omuntu oyo n'abeera ng'anaabako mubiri gwonna ate n'okunywako n'anywako ekitonotono. Omuntu alwadde obuko bujja kugenda bumuvaako mpola mpola singa onaanyiikirira eddagala eryo lye tuyita muko weewumbeko. Obugatta bubiri lyeryo njagadde mbeere nga ndibalaga, naye ng'ekisingira ddala okubeera ekikulu mu abakyala, eddagala eryo terisaanye kubula mu kyogero ky'omwana. Kikulu nnyo naddala abaana abo abawala mubanaaza eddagala nga lirimu eddagala eriyitibwa akafansonyi. Omwana ono akule ng'alinamu akafansonyi, mubeere nga mukateeka mu byogero naddala ebyo ebisookera ddala nga bakyali bawere. Njagadde mbeere nga n'ekyo nkibabuulira. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.